Essuula eyookutaano ey'olugero TOKIIYA NG'ONGE NTO. Essuula eno eyitibwa emirimu gigaziwa. Olwasimatuka abajambula bw'ati, nnyina wa TOKIIYA yayongera bwongezi n'okukakkalabya emirimu gye kinnawadda. Anti zaava mu mmwanyi yafuuka zaava mu mmwanyi era nga tava ku mumwa. Abakyakaze nga baakyakala, ekyeggunda nga kyeggunda. Gwe wamma abagamanyi baagatyabula funduukululu. Weewaawo ebintu by'obusuubuzi byali bigenda bukwakku, naye okukuliza TOKIIYA okumpi n'ekirabo ky'omwenge kwatandika okukaluba kubanga omwana amaaso yali agakanudde bukejje. Nnyina bwe yamugobanga emiryango w'ekirabo omwana ng'ayingirira mmanju. Gwe wamma mukazi wattu n'asoberwa. Omwana yafuuka ekirala kubanga ebiseera ebimu Tina yamugwikiriza ng'alingiza mu mwagaanya gw'oluggi oba bwe baabanga balugguddewo omwogo, ate yalaba abaabanga bazina amazina agannabansaasaana agaali gakyase ennyo mu nsangi ezo. Nnyina yalaba TOKIIYA afuuse empulukutu za musota n'akwata omuggo. Omanyi mu bukambwe Tina ennumba zaamutenderanga mu kyebikkwa. Kyali kizibu nnyo okuteeka eriiso ejjogi ku TOKIIYA eyali atandise okumufuukira ekyambika, anti Tina emirimu gy'ekirabo gyali gimuliira luuyi. N'olw'ensonga eyo yapangisa omuwala eyayitibwanga Kate akole obwayaaya n'emirimu emirala egy'awaka. Engeri gye yali afunye omuyambi ono, Tina yateekawo etteeka nti okuwera essaawa emu ey'akawungeezi nga TOKIIYA yamaze dda okunaaba n'okulya ekyeggulo, kwemu n'ekitundu nga yeesogga buliri. Kino kyazza Tina emmeeme mu nteeko era n'agenda mu maaso n'okugaziya emirimu gye. Nkokonjeru nga bw'eteekweka kamunye, Tina eyali akyali ekimyula yali afunyeyo n'omusajja ow'entalabuusi, omugagga Binyinyi gwe yapepeyanga naye. Bifeekeera ono yagezaako okusendasenda Tina amutwalire ddala mu maka ge afumbe ne bakazi be abalala abasatu be yalina, ko Tina nti odda mbaale. Omuliri gwa ssente nno Ssebisente oyo gwe yayiranga Tina gwamusobozesa okugulira ddala ekizimbe okwali ekirabo kye. Emmanju waakyo yagunngumulayo oluseregende lw'emizigo mwe yasuzanga abatambuze n'abanywi b'omwenge abaabanga baagadde okuwujjaalako. Emizigo gino gyasiba ekisaakaate ekizingiramu n'ekirabo era omwo abantu abaabanga basasudde mwe beesanyusizanga nga balaba ebifaananyi by'oku ntimbe, bakadongokamu, katemba n'obugologoosi. Mu kugaziya emirimu gye, Tina mwe yagulira n'akabanja ng'akooye okulya emmere engule n'okugula endagala eza buli kakedde. Akabanja ako kaali walako ate nga si kanene nnyo, naye anti bagamba nti keweerimidde kakirambegeraako. Tina yali akulaakulanira ku misinde gya kizungirizi era nga buli omu amwewuunya. Kyokka gy'akomye okugaziya emirimu gye n'ebyamasanyu ebyagootaanya enkula n'engunjula y'omwana we. Newankubadde nnakyala yafugisanga omukono gwa kyuma era nga yagezaako nnyo okukugira mutabani we aleme okulaba ebintu katoole, omwana yamuyitanga mu nkwawa n'abiraba. Omuwala Kate naye yali tanyumirwa masanyu woowayi. Bwe yalowoozanga nti omwana yeebase nga yeemulula yogaayoga mu biduula. Kyokka TOKIIYA yamukongoozanga bigere kubanga oluusi yeefuluusafuluusanga, Kate n'alowooza nti yabanga yeebase. Kazzi ng'akalenzi ko eriiso katuzanga akanyonyi akabiika mu ttooke. Kate bwe yebbiriranga ku bunkenke nga TOKIIYA oluggi aluggulawo omwogo ng'atandika okwerolera abaabanga mu kisaakaate nga beerigomba. Tina yali yeesize Kate ng'emmundu emmenye. Teyamanya nti yali akuuma lubugo nga lubaale mubbe. Omwana bye yalabanga ne bye yawuliranga byamukuza mangu okulabira ku myaka gye, era yagenda okuweza emyaka 7 ng'atandise okubuusabuusa ekintu nnyina kye yali amugambye nti obwana obuwere bannyina baabwo baabugula nga buguzi mu maduuka agaliraanye eddwaliro. Essuula eyookutaano awo weekomye.
katundu akaddako tugenda kutunuulira essuula ey'omukaaga eyitibwa Omukonkonyi aleeta leenya.